webali kuba nti okyali naffe banaffe tubasaasira yonna gye muli akakuba akabayiseemu bw'obanga otambula osula ku koolansi manyi enguudo ezimu bazikoze ikira oyingira mu kiro eyo nosaawa oluguudo lutuukira ddala awaka olwa koolansi kati mwabayita we muyita nga ka koolansi novuga notuuka mu kibuga wonna wooyita ka koolansi ebyammwe byanjawulo muko temuyina bulumi nnyo bwe mufuna ng'abantu abamu ng'ayina okusooka ne bw'aba ali mu mmotoka ng'ayina gisindika balina omukwatirako balina ogisindika esobole okusuumuuka etuuke ku sayidi endala kati abo mbasaasira nnyo mu kibuga muyinza okulabikayo essaawa 5 andi mulinda obudde bumala okukamukamuko ngenza otunulako ebweru nga enkuba egenze esammuka nolwekyo mbasabira okubeera nti mutuuka ku mirimu egy'enjawulo ne musobola okukola emirimu gyammwe omwaka gugenda kuggwako enteekateeka ez'enjawulo ziri ku bitebe eby'enjawulo banaffe ab'ennakasero balina enteekateeka ez'enjawulo naye nga tetunaba kugendayo eyo yonna nja kukwanjulira nti nina Haji Hussein Seguja okuva ennakasero Muslim community njagala sebo olamusa abantu abo omuntu ogusuukidde ddala okubeera nti otukyalidde ku TV tubasanyufu nnyo weebale kujja lamusa abatulaba abo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nja kwebaza Salam TV netwa hamchi yankyaziza olunaku olwaleero Next Media Community era batukoze ensobi okutwaliza awamu. Naam, abatulaba mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiza nnyo amanya mpitibwa Hussein Ahmad Seguja. Ahmad Seguja. Naam. Bwetuga nakasero okulangani awo nakasero ekiseera kino nze nkola ng'omuwanika wa Umma House. Gwe nannyini ssente za Umma House nzaziwanika inshallah esebo mukama wange sebo. Alhamdulillah ngenze nengwa kugwe awo buli kimu kiwedde yagwe wanika ssente nze nziwanika sebo mukadde wange eza Umma House esebo mukama wange sebo. Njaga tutandikire ku kintu ekyokwera nti owanika ssente ez'abantu ate bannaddiini. How does it feel? Ndabira ddala nga kizibu nnyo si kyangu. Obutuufu si kyangu naye tusaba Allah bali manyi nti ssente Amiru Kamoga yazitereka nedda mumpeera omekana atira bwati nedda sebo nedda mukama wange era tulina olukiiko basonzeyo sente mmekaawo n'agira bwati nedda mukama wange nedda mukama wange tulina olukiiko si Amiru yazitereka si Amiru yazitereka tulina omubalirizi w'ebitabo nange nzaziwanika era nekwakawo n'abalirira mulala abalirira mulala mulina olukiiko oluyimiridde nti lwa Umma House era nga lwe lutereka ssente si za Umma House zokka wabula eza Jamia Tabligh Dawa Salafia. Waliwo olukiiko luli separate. Zosete betuzikuŋŋaanya tuziwa Amiru nedda sebo mukadde wange sebo era kyobola Amiru ogenda okakana Amiru yaguze ekizimba awo ekipya Kampala Road. Amiru yaguze bwati nedda mukama wange zitaziinaako gandiji taziinaako mukono yaleeta proposal n'agiteekawo enkola ebiri tatunyonnyole tubulire abantu abo boyogereramu be bannannyini ssente oluusi bintu temubyogera ne muzikiti temubyogera kubanga abantu abajja ne basaala ne bagenda omulala takulabanga nako naye ng'asabye Nakasero ekituufu nnyo okiwulira njagala ombuulire sisitemu eri etyawo Nakasero naddala ekwata ku ssente. Naam, ssente nga ekitongole tulina ababalirizi b'ebitabo tulina naffe abaziwanika nga gatayogera nnyo naye simu tutaasa oyongere ku ddoboozi bajja kunsonyiwa nedda gatayogera nnyo naye nga tulina olukiiko oluwanika ssente bwe zimala okuŋŋaanyizibwa era nga bw'olaba enkola yaffe ey'obusiraamu tituleeta 10-10 ssente zino bwe zimala okuŋŋaanyizibwa ne zigenda ew'omubalirizi n'aziteeka
ku akaunti zaffe era amiru waba alina kyayagadde akola requisition n'awandiika mu butongole anedda ate olukiiko ne lulaba nti ensonga gy'aleese mutuufu yeetaagisa awo ne tusobola okulirizinga ssente ne tugamba nti ssente zigende zikole kino inshallah. Si bya nsawo ye nedda mukadde wange si ya signal oyinza okubeera nti ate kati gwe bakuteeka bintu bino bitunnyonnyole tubitegeere kubanga wonna wonna tulina okubeera ssente z'abantu bazikuŋŋaanya gwoyinza okubeera ng'oli wa kifaananyi ddala gwosembayo ku kya ssente zino oba gw'oli wa kifaananyi naye butuuka ku signatory era amiru yekka yagira eri neyesayiningira n'amala n'agenda nedda mukadde wange system era nga bw'olaba nti amiru ye muyima w'ekitongole kyaffe era naye abeera ku basignatory okugyayo ssente zimala kusayiningibwa abantu 3 ab'enjawulo kubaako secretary general ne kubaako nze owa finance ne kubeerako n'omukolo gwa amiru oba deputy amiru in case amiru nga taliiwo abo 3 bwe babulako kitegeeza ssente tezisobola kukola ki kuvaayo. Secretary general kati mulinaani? Tulina mukadde waffe Jamiru Mayengo yaliwo nga acting secretary general. Mwina acting mubadde temunaba kujjuza kifo ekyo? Tetunaba kijjuza tetunaba kijjuza okuba Allah yatujjako muganda waffe Ayubu Nyende tubadde tulinawo acting secretary at the moment. Abatulabe njogera naye mugagga ddoboozi mujja kukkiriza mutambule nalyo bwe lityo ddoboozi tayogera bingi ayogera bitono ate mukakkamu kwegamba sente zine gye zikolamu abantu ye muwanika w'Ennakasero omuzikiti sibe kiri ate era ye muwanika wa Umma House etuuse Umma House alhamdulillah kati oli accountable eri abantu ekituufu nnyo bawuliriza eyawaayo omutwalo eyo ino munnyonnyola n'ategeera ndi buli kimu kiri safe alhamdulillah ab'emiliyoni 10 nabo ino bannyonnyola awulidde n'abuulira omulala nti afuwa tuli safe ojjako ebyo ebyammwe. Twebaza Allah era twebaza abasiraamu bonna abenyigira mu nteekateeka eno nti essaawa ya leero tulina ettaka lye twagula ekatwe wali nga liweza miliyoni 7 mulimu ekyo ebizimbe naye bikaddekadde insha Allah naye nga twagula ttaka wetusuubira okuteeka ekizimbe gwaguuga kye bayita ekya Umma House insha Allah. Abantu awo temwagula kizimbe nti tuguze kizimbe kino nedda enteekateeka si ya kulongoosa kino kiriwo nedda sebo kubanga olwali oyinza buyita obuzimbe naye nga olyaga nti bwe mbulongoosa sebaawo nja kubeera nga wenfuna ssente. Ekigendwa si kyakulongoosaawo ekigendwa si kyakulongoosa era ba engineers baffe bali mu nteekateeka essaawa yonna plan efuluma plan kitegeeza kumenya buli kimu ekiriwo exactly kyekyo kyennyini tumenye buli kimu ekiriwo tuteekewo ekizimbe insha Allah oluusi biba bya mitendera gwe ngali ku finance ate era oli ku kakiiko ka planning kuba byonna bino olina okuba otuubulayo kiki kye mwagala kibayita Umma House kirina kubeerako ki katukitegeera ekyo nakyo Umma House kuba tetubibuuzanga nekituufu nnyo abantu n'abasonda ssente tebamanya kigendako naye babagamba kigambo eki Umma House bone batandika Umma House erina kubeerako ki era mu planning kugiteekako ki? Enteekateeka zaffe tuteekateeka nti kyekijja okuba ekitebe kyaffe abatabuliiki oba abasalafu Jamia Dawa tabuliiki insha Allah we tujja okutuula naye nga tujja kubaako n'omwaliiriro ogw'omuzikiti gwe gusookerwako tubeereko ne offices ez'ekitongole tubeereko ne conference hall insha Allah tujja kubaako insha Allah n'ennyumba ez'abamu abaimaamu abapangisa ze bayita apartments insha Allah kizimbe kibalirwa okubanga kiweza emyaliiro 6 biidhini rahman talike ku myaliiro 6 insha Allah. Imaamu omusuzizaawo imaamu asaaza ebbanga lyonna
abeera n'ennyumba ye ku muzikiti inshaallah asobola okusaaza ekyo kyennyini nga tekiri mugamba nti ate entambula enkuba beyakedde kutonyeni tanti basadde ate nga tusuubira wajja kuba wasulwawo n'abantu ab'enjawulo kitegeeza wabaawo ennyumba kitegeeza abantu basobola okujja ne bakola ki ne basaala yadde enkuba etonye yadde tetonye njaka kutegeera ekyo kitegeeza nti nakasero wano waali agenda kuvaawo omuzikiti gudde wali nedda omuzikiti nga nakasero gwo gujja kusigalawo naye essaawa ya leero tewaliwo ofiisi zetengeredde ez'ekitongole nti wootuukira mugamba nti amiru atuula mu korido si korido naye wali kati amiru waffe watuula ofiisi temusaana mu butuufu naye nga tusuubira nakaseera ajja kusigalawo era naye insha allah naye tusuubira omukulaakulanya insha allah ebinaabanga ebiriwo byonna biteredde bulungi naye nga ekizimbe Umma House twagala tetugenda kuzimba Umma House Kampala wokka enteekateeka za mukadde waffe Amirul Umma agamba tubeere ne Umma House e Kampala tubeere ne Umma House e Masaka tubeere ne Umma House e Mbarara tubeere ne Umma House e Busia tubeere Umma House e Gulu e Mutukula boda ku boda insha allah Umma House ez'enjawulo insha allah nga zonna za tabligh jamia dawa tabligh insha allah kantu akasente kabakati wano ndaba obuwumbi twali tugenda mu kawumbi okugula obuguzi ettaka okuzimba nakujja kutwala sente nnyingi ekintu kino abantu beewaayo bantu bakkiriza abantu beesumulula ku luli omulundi gwa sente akasente mwakafuna mutya tekali kakwenyoola nnyo kukajja mu bantu kyali kitya mbuulira ekisinga okubeera ekikulu nti buli lwobeera omwerufu n'abantu obwesige bakola ki ate nga abasiraamu tuli bagagga ekyo kyo njagala okikkirize kubanga ffe tusinga mu busuubuzi abasiraamu tuli bangi mu busuubuzi twenyigidde mu busuubuzi neeno sayidi gye tuli kati bwe tuba nga tuli beerufu nga tukolera wamu nga tugatta inshaallah ne tubeera kimu tusobola okuzimba ekitali kimu ekitali bibiri emabega awo twabaddeko e Tanzania naye baganda n'amiru nga yatukulembedde mu mwezi ogw'omwenda era ebimu kugatta oluganda lwa busiraamu nakulaba bannaffe bali bo bakola batya naye twewuunyiza okusanga e Tanzania nga balina okuva ku primary secondary university balina eddwaliro balina ne TVA yaabwe abatanzania abatabuliki nziriramu bali ku level ki bali ku level ya waggulu balina essomero amasomero aga primary ag'abawala n'abalenzi ag'eyawudde nti lino ly'abawala lino ly'abalenzi aga primary aga secondary balina university balina eddwaliro era lwe twaliyo baali baagala kuddaabiriza ddwaliro nga basonda miliyoni 2 ez'e Tanzania era twagenda okuvaawo awo mu lunaku lumu nga wangi nga maama zo zisonda kati naffe tugamba nti bannaffe bali e Tanzania balina ne TVA yaabwe primary school ez'enjawulo ey'abawala n'abalenzi bokka neno zera system y'okwawula amasomero ya busiraamu era abawala okuba nti yali ya busiraamu abawala era balina kusoma tebalina kwetabika n'abalenzi abawala essomero lyabwe n'ery'abalenzi lyabwe system ya tabligh secondary nekyenjagala okutegeeramu bino gavumenti yebibakolera oba bino byonna byoyogeddeko ne university bebesonda ssente twaba bino besonda ssente ekyokulabirako kyenkugambye nti baali baagala okutereeza eddwaliro lyabwe banga banoonya miliyoni 2 ez'e Tanzania naye abantu baasitukanga n'agamba mpadde 10 badde 2 waliwo ne bagamba gwe twagala miliyoni 2 n'agamba munsedde nja kuwa 3 kati naffe okwekkiririzaamu okwo nga bannayuganda tulina okuba nako nti kubanga tetukoma kuwaayo nti tuwaddeyo wano wabula ne mu maaso ga Allah agenda tusasula empeera nnene ennyo kubanga ku duniya kuno tukolera akhira yesinga okubeera ennungi insha Allah. Temukoppa wala nnyo muri Tanzania wano? Tanzania
buli kimu bakikoze alhamdulillah. Kati mwe musinzidde muga nti ffe kati mwe kimutandikidde muga nti ffe twagala Umma House e Kampala tujagala eggulu tujagala Masaka Busia Mutukula yonna n'okwetulula inshallah byonna bisoboka kubanga bingi bye tukozeeko. Busia actually twali tutandiseeko Masjid Umar eri ku mwaliiro ogusooka nenga Busia wano inshallah nayo kasente ka kusoma kasente ka 10 akafa abasiraamu aba bulijjo. Sente zigwayo nezisondebwa muzitekawo piste ya kike kya waggulu ekyo kyennyini kuba tulina ziwa ekitiibwa sente z'abaganda baffe oluusi baziwa n'enniya ennungi ng'ayagala alabe kiki ezigenda okugasa obusiraamu. Kati kyova olaba nti twateekawo akakiiko akakuuma ssente z'abasiraamu mu JTDS Jamia Tablighi Dawa Asara. Kati abakulembeze b'ennakasero bo beekulaakulanya batya beekulaakulanya ddi wakati mulaba omusente ng'ogwo omuntu omulala gandi kati nabo beekulaakulanye sente kali awo mumwekulaakulanya ddi ebbanga lyonna omuntu alina kwekulaakuliza muzize ebbanga lyonna si zino plani mpango kubanga era ne zaka eyamba ate era banaku teyamba bayina matemaite kati zaka zo bezijja zina kugendera mu banaku era n'omwaka oguwedde twagaba zaka mu lujjudde ng'abantu balaba abantu ne bazitwala inshallah kwongera kuteeka kintu eri bantu sente zaabwe zakoze eki kyekyo kyennyini kyekiri ennakasero kyekiri obwerufu kyekisinga obukulu mu byonna. Mulayini eno nga mugoba Abatanzania gye bali ndabye speedi nnene kutene kutama ne ngamba ebyo bikolebwa by'amaanyi n'okuba olukuŋŋaana lumu n'osolooza miliyoni 2 ebya Tanzania awo wennyini munfo kitegeeza nti ate n'omuntu aziwakaliwe muga nti tuweeyo 2 awo n'abawa 3 kitegeeza nti ne lwe yawe 10 Mungu yamulaga nti wawadde kakati awo aba ayagala ayongere kubanga gye zigenda walamu naffe era ekyokulabirako kyekyo nti tusobodde okugula ettaka ekatwe eriweza mu Kampala wano eriweza miliyoni 7 ekitali kyangu ekitakolebwanga ku mulala kyekyo kyennyini ekitakolebwangaho omulala kyekyo kyennyini kubanga n'amasinziza enzikiriza ez'enjawulo zendabye zizimba ku ttaka libabadde nalyo kati mmwe mutandise nebuga nti mu Kampala twagalamu ettaka nga lyaffe nemuli esonda 10 netusobola oddigula biidhini rahman. Abalala nomwattu balemwa n'okuzimba ate ku ttaka libayina alina obulya nti ate batunze ate awo kati mwabanoonya ne mugula muli bangizo nnyo era ne musanyufu nnyo gye muli kibi mukozeeko kati nga ggwe akulira ebyensimbi byonyiza okunokolayo nti ffe abagoba Abatanzania tukoze kino atulaba oli ku Salaam TV njagala ngende mukuumula bwe tukomawo otumenyere tukoze kino era wano wetudda inshallah. Ndi ne Hussein Ahmed Seguja yakwata ensimbi z'ennakasero nze twaha mukiibi katuwummulemu katonda tukomawo tuvaawo. Eno ye Salaam TV.
We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Say hello to Kevin. He is just beyond words. Your ultimate BFF for football nights. He is the man that you just cannot silence. Oh, it's another classic. Kevin, what's your secret to always being this happy? Easy. It's GoTV Super Plus. Well, there you have it. Upgrade like Kevin and enjoy more for less. GoTV Super Plus, now at a reduced price. Level up your entertainment and savings. GoTV, love it. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Tata Jona, Randy Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu noti 7 98 98 37 oba 0774 32 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. Okuba omuwanguzi olina okuba sede nga Tiger. Naye bw'ogula amafuta ng'okozesa MTN Momo okuwangula kwangu. Kozesa Momo app oba nyiga *165* 3#, teekamu merchant code, teekamu omuwendo gwa ssente, teekamu Momo pin, usasule. Congratulations! Emmotoka yo kati nsanyufu era kati olina mukisa ayinza okwewangulira mobile money ne MTN Momo. Ensibulirwa egenda ekula yeetaaga basomyeko ate nga bagunjufu. Ekyo ffe tukikola ffekka. Ikra Nursery Primary School ebbajjo Seta Mukono tugunjula emiti emito gy'abawala n'abalenzi gya kisolo n'abava ewaka. Abayizi basoma ne bakwata anti abasomesa babafaako. Abannasale balabirirwa nga abali ewaka. Tusomesa abaana buli ssomo erina abafuula ab'enjawulo. Endya n'ensula byo bisufu emmotoka ezitambuza abayizi weeziri. Tuli ku bwaguuga bw'ettaka okuli ne faamu anti abaana tubayigiriza obulunzi saako okulima ebyemikono wamma bw'otuuka ku ssomero olyegomba. Tusomesa eddiini n'ebyensi. Omuzikiti guli munda. Yogerako n'abakulembeze b'essomero ku ssimu 0772 35 37 78 oba 0705 53 Ikra Nursery Primary School ebbajjo Seta Mukono.
omulabi wa TVN ey'omugaso njagala okwongera okwebaza okubeera nti okyali naffe ku Salam TV ndi ne bannaffe aba tablet community nakasero era gwe naye yenannyini ssente okuziwanika ekikumi ky'osulayo bwoti akikwata bwati mu ngalo gwe tunaye Haji Hussein Ahmad Seguja gwe tunaye olunaku olwaleero atulombojjera bwe batuuse bwe batambudde olwaleero ennaku z'omwezi tuli mu 23 ennaku zitambulira ddala omwaka 2024 kitegeeza nti omwaka gugenda kuggwako balina enteekateeka awo omwaka nga gugenda naye ajja gitubuulira naye bwe nagendedde mukumbula twabadde tumubuuzizza nti biki bye mukozeeko mmwe nga mmwe atuwadde ekifaananyi bali gye bagenda gye bakoppa bye baagala okukola wano atulaze ssente kyezikozeeko ez'abannaffe eza Umma House kubanga era ye muwanika kati kiki mukozeeko awe twagende mukummulamu Hajisaguja. Naam, alhamdulillah bingi bye tusobodde okuba nga tutuukako ng'ab'ekitongole Jamia Dawa Tabligh Salafia nja kuzzaako emabega nti twaha Tabligh bwe yali yakajja mu Uganda tetwalina mizikiti tetwalina mizikiti era twalinga twewogoma kujaga nti mwali mwawamba gy'abalala tetwawamba naye twalinga twewogomanga kuja abalala ne tusobola okuba nga obusiraamu butambula naye essaawa ya leero bwe twogerera ffe tusinza emizikiti mu Uganda ffe tusinza emizikiti miyitirivu nnyo egy'Abatabligh bw'ogenda e Busia tulinayo Masjid Umar ffe twagitandika bugenda wano Embalalako 2 nawo masjidi bweri Embalalako 2 masjidi yammwe nayo kuliko ne fule endala insha Allah bugenda Namagoma wano e Kampala kalina ey'okubiri enam abo nabo bagenda kujja ku ddalasa bonna alhamdulillah twabayise era twabakowodde emizikiti tulina emizikiti tulina emizikiti Masaka tulina ekitenga tulinawo n'eddwaliro alhamdulillah ye twatandika tusobodde okutandika emizikiti Namagoma naam Amiru Umma era nga twekuŋŋaanya abasiraamu ne tugenda ne twenyigiramu ate ne tuwaayo n'okuwaayo kyekyenjawulo kye tulina nti ffe bwe tutandika ekintu twenyigiramu ebirala bye mukoze awalala bye biruwa naam alhamdulillah tusobodde emizikiti gyo tugezezzaako okuzimba alhamdulillah nga twenyigiramu ne baganda baffe ekitebe bw'otuukawo era wenga nanyini ssente zennakasero ate nanyini ssente waba zituzikuwa sebo tuba tuzikuwa naam kati gw'omanyi gw'osalawo ky'osalawo naam bw'otuukako ku kitebe abaaludde okutuukayo mu butuufu bw'otuukawo weeyagaza era ate amanyi nakasero eri enkadde bw'atuukawo kati ayinza okugamba ate wanowa naye nga alhamdulillah tusobodde okukyusa embeera okulongoosa bw'otuukako emmanju biyigo biri perfect buli wamu mu butuufu ne w'abantu basaalira obwa chairman bwa finance omazeeko myezi emeka oli wa bbanga ki actually mbaddeyo emabega naye nga sikola nga finance kati bakyusa nedda ssebo mukadde wange bakyusaamu era ne bampa ebbaluwa enkakasa ku bwa finance nakatambuzaako omwaka gumu alhamdulillah ngwezezza nga ndi mu finance alhamdulillah nakaseera akyuse tiles wansi we tubadde tusaalira luli twasaaliranga ku mikeeka nga waliwo semi naye kati ne ofisi ya zaka twagiteekawo ne ofisi ya miro eyimiridde n'emabega eri embi ofisi ya miro Umma engazimu okusinga wali we tubadde tumumanyidde ebiyigo twasobola obirongoosa obizza obujja era alhamdulillah bya mutindo naam obadde okukyuka kwamaanyi tweyanzege njagala kutegeera batugende mulina enteekateeka gye mugenda okukola gye mukola buli mwaka
gyenjagala okutegeera. Buli nkomerero ya mwaka tubeera n'eddalasa nga tugimalamu ennaku 3 era ku luno ennaku z'omwezi 27, 28, 29 insha Allah. Si asatu mwe temukola kijaguzo kya mwaka. Nedda si kijaguzo kubanga omwaka Allah atugamba ana dahar, nze mwaka. Kati Allah bwatugamba ye mwaka, ffe abasiraamu tetujaguza mwaka. Temugenda mu kiri kya mwaka. Tetugenda mu byamaana. May 31st ebasanga. Nedda sebo mukadde waffe. Waliwo yatusangawo ko naye kiba kikwataganya weekend. Naye ku luno kutandika n'ejjuma 27, 28, 29. Kitegeeza nnaku kyezo. Olwokutaano luno kutandika olwokutaano lwa weekend. Ku lwokutaano, ku lwomukaaga ne Sunday insha Allah tugenda kubeera awo nga tusoma ku King Fahad e Busega ewa muganda waffe nga bulijjo Sentomero. Tumwebaza kubanga atubeereddewo ebbanga ddene insha Allah. Tuzeeyo Busega era kifo kigazi bulungi, kiyonjo, mubutuufu kisobola okwakomoditinga abantu bwe tuba tuyise. Watuyisa abantu ku luno okuva mu mpuya ez'enjawulo. Tulina baganda baffe okuva e Tanzania bo batuuse dda. Batuuse dda, Abatanzania batuuse dda. Nkozi nammwe mugenda ne mubalinyira. Tugenda naffe. Olukuŋŋaana lwabwe lwalidde. Olukuŋŋaana lwaliyo mu mwezi ogw'omwenda. Mu gw'omwenda mwagenda. Twagenda ne tubeera mu kyalo. Kati mwalangiridde ne nammwe mugenda kukola. Era ddalasa eno tetutera oluusi tugiyita ya East Africa. Kuba tubeera ne Rwanda, Burundi, Kenya ne Tanzania. Bonna bajja ne batwegattako ne tusomera wamu. Nabo bennyini ne batusomesa. Tulinamu abawalimu okuva e Kenya. Nabo bagenda kusomesa? Naye alhamdulillah nga Seeka Yunus. B'Ekiswahili awo? Tulinamu Seeka Abdul Jabbar okuva e Burundi. Agenda naye kusomesa. Amiru yali adigiriza ku Kiswahili naye yakomaawo. Mugamba twawa muleka Kiswahili tewamuwa Burundi. Naam, kuno Ekiswahili kijja kubaawo. Abatamanyi Luswahili nga twaha tujja kubaawo n'abataputa insha Allah abazza mu lulimi olwaffe Oluganda. Buli muntu asobola okubanga afuna. Ne basheeka Oluganda bajja kubeerawo. Ne baseeka Oluganda. Buli tumufunye gwe kireke lindo Oluganda jja. Bajja mufuna kubanga abavunuzi bajja kubaawo ne baseeka baffe abawano era tubalina mu bungi insha Allah. Enteekateeka ebeera etya? Abantu basoma misana ku Lwokutaano ne buziba ne bagenda ne beebaka ne badda ku Lwomukaaga emisana kuba basoma mbuulira ku nteekateeka. Okusinziira tusoma tujja kutandika n'oluvannyuma lwa Juma bw'enaggwa ey'Olwokutaano. Ejjuma eri King Fahad? Ku King Fahad insha Allah. Era abasiraamu bonna tubakubiriza mukeereeko. Seeka waffe okuva e Kenya Yunus yagenda okugisaaza insha Allah. Then bwe tumala ejjuma. Kakati awo nga tonava ku kya Juma. Naam. Nze abadde anoonya we nnaasaalira Olwokutaano. Nja kuvuga mwendeyo. Nsaale nammwe. Olumala okusaala ntuulewo. Olumala okusaala kya misana insha Allah. Tujja kulya ekyemisana abanaabaawo kubanga tulina baganda baffe abagenda okukeerako bajja ku Lwakuna ng'abeehoyima naddala abava ewala abeehoyima. Ku Lwokuna batandise? Tulina enteekateeka zaabwe nti tulina mutuufu abanajja abava ewala ku Lwokuna bajja kuba batandise okutuuka insha Allah. Era bonna bajja mu dalusi? Bonna bajja mu dalusi. Olwokutaano olumala okusaala ne tumala okulya akamere nga tutandika nga speech nga omisomo gitandika. Kati awo nze bwe mba nzize ne mmala Olwokutaano ne bwe nvayo saa 12 mba nina kyempiikinze awo. Tujja kusomera ddala programu ejja kutambulanga mpaka saa 6 okwekiro insha Allah. Bwe mutandika muvuga paka saa 6 okwekiro. Tubaamu ne breaks tuwummulamuko okusaala okufuna ekyokulya okurefreshinga then awo ne tulyoka tudda mu misomo. Kati n'enkeera ne tudda mu ssaawa 2 ku makya olumala subuhi tutandikirawo. Akangende nebaka eyo insha Allah. Olumala subuhi nga tutandikirawo. Ojja na kyakwebika paka saa 6 gwakiro. Ojja na kyakwebika n'ekitabo k'onaawandiika ebisigadde ne ssente zigula emmere. Anedda se
emmere alhamdulillah yo twebaza Allah nti baganda baffe basobodde okutuyambako era emmere abatukwatidde emmere egenda kulisa abantu abo bonna yonna tugiyina oba yabamaseeka nedda ssebo yonna abantu bonna tugiyina emmere egenda okubaliisa abanajja okuva ku lwokutaano kuva ku lwokuna kubanga waliwo baganda baffe abatuuka olwokuna inshaallah batukubidde dda amasimu ne bagamba twagala tutandike dalasa etandike nga weetuli awo lwakuna era arrangement okulya weekuli n'okusula weekuli ekyokusula kyo sikirinaako kyenki bizimbe musajja yazimba essomero lirina ebisulo bingi kamwawulamu bwawuzi nti eri kalina abakyala gye bagenda okubeera n'obasajja gye bagenda okubeera bwe bamala kusaba 6 n'agenda n'awummulamu paka kusubuhi nene bachansi nene yakulaajaniramu ekituufu ate ku luno nno tulina n'ebyenjawulo bingi nti dalasa atuulira si kusoma irimu mugagga gwendi naye okwogera eddoboozi tibeesika nnyo naye nga nange onneebaza bwebaza okubeera nensobodde omuleeta okusoma leero kwanjawulo ayogera mpola mpola naye tujja kumalako mpola abantu tulina ebyenjawulo bye tubateekedde mu dalasa eno tulinamu okusoma abagenda obayigiriza ebyemikono tulina baganda baffe abasala mu bank tutambudde nabo mu nteekateeka zino bagenda kuyiga omuntu yeewola atya ssente ezitali za riba n'asobola okukola bizinesi nga mutuufu mutebenkevu ezitali za riba kyekyo kyennyini be baganda baffe bunene nnyo bizinesi affe naffe twagala zidduke twagala okwewola naye tukole tutya naye twebaza President Museveni nti alhamdulillah yakkiriza Islamic banking mu Uganda era baganda baffe abasalamu bank bebamu bebayima Salam Bank bebasaale naliye kololo nga atongoza ekintu ekyo kati tuli nabo twagala basomesa abasiraamu beewola batya mu busiraamu batereka batya ate bazaayo batya mu busiraamu nga weewaze riba byebimu ebyenkizo mubagamba ne batukendereza netumenyeramenyeramuko mu Luganda oluzungu tetutegeera nnyo abamu ekituufu batunyonyole bulungi ensonga mu Luganda kubanga balina bagamba weewola musharaka mudharaba kati ebyo omuntu oluusi bayinza obimunyola n'atabitegeera naye inshaallah beeyamye nti bajja kujja batumenyamenyere tulabe wawe tutuuse era n'omusiraamu ojja weetegese n'endagamuntu yo kuba bajja kubaawo ne tenti ayagala okugulawo akawunti osobola okugulawo akawunti nosobola okubeera ngaokola bizinesi ate n'akasente nobeera ngaosobola okukafuna akataliiko riba kyekyo kyennyini awo okawe wali obuzibu musiraamu yeeraliikira akasente ke agula olutalo ku Allah ekituufu kibinya ekyo tulinamu baganda baffe abannamateeka bagenda kuyigiriza abasiraamu amateeka abasiraamu tetumanyi mateeka abasinga oluusi ekintu kimutuukako tamanyi watandikira tamanyi adduka wa amiiru ate kino buli kimu amiiru bababuulire nti kino bwe kibaawo otandika bwoti tulina baganda baffe ab'ebyobusuubuzi ba entrepreneurs bagenda kuyikwera kusomesa abasiraamu busuubuzi kyekyo kyennyini abasinga obungi basuubuzi abagaggawaliddemu bahaji Segujja bakikoze batya bakola batya tubuulira namwe kati baganda baffe abo bagenda kujja batuyigirizeeko ku busuubuzi tuyinza tutya kusuubula n'okutereka naddala okutereka kubanga okutereka kuno kukulu nnyo mu busiraamu osobole okubeera nga okola ki weeyongera mu maaso kati bw'oba ojjako nti dalasa nene tulinamu bamasheekhe bangi naye tulinamu n'ebyo insha Allah byetwongeddemu omulundi guno twongere okugaziya obwongo bw'abasiraamu kubanga omulamwa gwa mukama waffe Amiru Umma agamba tusome twekulaakulanye tubeere bumu ekyokwekulakulanya nkirabyemu ekiri ekyokusoma nkirabyemu nakyo kingi mu ekiri ekyobumu ekyo nakyo ekituleeta awamu kyekitukuumira awamu bwepulapula nti mutambulira ku Salamu TV eddakiika 4 ntono mu ddakiika 2 esembayo
Aturaba ndine Haji Hussein Ahmad Seguja ono ye finance ow'enna Kasero bali nti balina darus egenda okugira nti etambula bye bakozeeko babitulaze naye abantu baffe nabo babulamu okusoma eddiini okumanya nti okumanya olina okumanya paka ekiba kitulaamira ne amiru atukulemberaga nti naye alina okweyongera okumanya tekugwa obusiraamu butambula nakumanya ebbanga lyonna kubanga ojja kgenda okulaba empagi 5 ez'omu busiraamu tojja kukola shahada nga togimanyi tomanyi bita busiraamu tomanyi bibituukiza tomanyi biri sunna okusaala eswala tomanyi byosoma ku mavivi ogenda kuhijja kati mbutuufu ekusiiba okutoola zaka byonna byakutuula wansi n'omala okusoma n'oyiga nti mbutuufu eswala ngisaala bwenti enzikiriza yange shahada yange obutagatta ku Allah na kintu kirala kino bwe nkikola mba nvudde ku kkubo mba ngudde mu shiriki kati byonna byakutuula wansi ne tusoma obusiraamu ne tusoma n'ebino eby'edduniya kubanga era bwe tuba tusaba tugamba rabbana atina fi dunya hasanata n'ebyokunsi kati tukubiriza abasiraamu si kusoma okusoma kwonna nti ennaku zino alhamdulillah ensomesa zakyuka nti osoma bibiri osoma oluzungu n'osoma n'eddiini era abaana tubakubiriza abazadde mutwale abaana mu masomero g'obusiraamu omwana akule nga amanye eddiini ye ate nga n'ebino alina byasomyeko ebyoluzungu naye nga nja kwebaza musajja mukakkamu nnyo nteeka bwe okozesa program nange nno sebu ntera okubeera onkozesa program nga ndi mukakkamu nnyo kirabika bwe butonde bwange nja kwebaza nja kwebaza salaamu enteekateeka ziwedde nga tonna bakwebaza basalaamu enteekateeka buli kimu kyawedde dda ekyaddalusu enteekateeka kyengezaako okugamba abasiraamu nti ebyokulya alhamdulillah byo byawedde tusigazaayo ebintu bitono bitono era wensabira oyo yenna alina omutima gw'obusiraamu n'okulumira obusiraamu kyonna kyoba otukwatiddeko n'otuwa ne twongera okumaliriza kubanga tusigazaayo bitono insha Allah tulabe nga tufundikira eddalasa eno ng'abasiraamu bajja ne basoma ne balya ate ne bamala ne bagenda ne beeyongerayo labikira mu ekyo basiraamu bajje basome balye era bw'ogenda ku mukutu gwaffe ogwa www.jtds.uganda tds.uganda.com Jumia Dawa As-Salafia Jumia Tabligh Dawa Salafia www.jtds.uganda.com era olaba nti waliwo twataddewo ne baganda baffe wetusobola okusondera akasente akayamba ku ddalasa insha Allah oyo yenna ali eyo nga wandiyagadde abasiraamu balye baganyule ku ssente zo jtds.uganda.com inshallah.uganda.com tusobole okulaba nga ddalasa tugiyimirizaawo era nebaza bonna abatukwatiddeko ogaye nimusuubiramu ab'e Tanzania bo bayingidde dda alhamdulillah ab'e Kenya ab'e Kenya baganda baffe South Sudan bambi mubagatteko South Sudan nabo ne Khartoum inshallah naye tubasabire nnyo banaffe nabo baterere okujangu ino obugambo bw'ensembyayo obugambo bw'ensembyayo bwakwebaza tinebaza Salam TV abatukyaziza Next Media netwaha mukibi nkwebaza alhamdulillah okunkyaza mu studio muno nebaza abasiraamu bonna abatuyambyeko ku mulimu guno ogwa darusu era nembasaba abakyalina obusobozi mujje mutwongereko ekibulayo ekitono tusobole okulaba nga tuteekera enteekateeka inshallah abantu ne kulwokuna basobola okuyingira abava ewala bayingire ku lwokuna abaakuno mbasuubira mu jjuma okutandika olwokutaano kuva ku makya Kingfadi eri Busega nateete Busega ne bwe biba bikubuze gwegende nakasero wano obuze nti leero daluso egenda kubeerawo
bantu babeera bangi mbeera gw'amaanyi nolwekyo njagala basibulira wano mbadde balabi balungi ab'olunaku olwaleero nate nga tulina banaffe ab'enakasiro Jumia Dawa Tabligh Asalafia betubadde naye b'olunaku olwaleero mbadde ne Haji Hussein Ahmad Seguja yakulya ebya finance nakasiro mubeere bulungi olunaku lwakutaano leero Mande ku lwokutaano tambula va gy'oli abava ewala mutuuke lwokuna ku lwokutaano mugende mu Daruso egenda okubeerayo egenda kubeerayo lwokutaano oluva mu Juma ng'etandika ku lw'omukaaga n'olw'Essande lwekomekkereza kyempuliddemu ekisinga okubeera kikulu nti ebyokulya bwe jangu buzzi na kyakwebikka ebisigadde byakolebwako mubeere bulungi amanya nze Twaha Mukiibi mubeere bulungi Katonda batukumire mweraba obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salaam TV eyuuguumya amayengo buli lukya. Kolono esumuludde luwombo. Pulogulaamu obulungamu